Ensonga za Bad Black wamu ne Patrick Salvador kinyiziza nnyo bambi okubeera nga abantu batuuse okubeera nga babiyingizamu Eddie Kenzo. Simanyi bifaananyi bino gye byavudde oba byavudde mu kampu ya Bad Black okubeera nga provinga point ye simanyi bulungi nnyo. Bad Black lwabaliddi lwali Koosagulo. Okoosagulo yavuddeyo naye era n'adda mu kijjukiro olutalo lukyagendera ddala mu maaso lwa Bad Black ne Salvador. Oluvannyuma lwa Salvador ye Bad Black agamba Salvador yaviirako buli kimu ekyatuukawo okubeera nga atuuka okubeera nga agobwa mu nju kubanga enju bagamba ya muganda wa Salvador. Ate ye Bad Black agamba tewali wa luganda bwamu bwe bilimu just Salvador wa mutima mubi. Kati olunaku lwabadde lwa Koosagulo Bad Black yavuddeyo n'alangira Salvador nati Salvador yavuddeyo n'agamba mbu ye ne mukyala bamuzaala mu guno omwezi so yabadde nga agamba ategeeza public nti gwe guno omwezi mukyala we gwe yazaalibwamu lwakwataddeko caption egamba kasita bo tebasasula rent key point bo tebasasula rent n'ateekayo ekifaananyi kya mukazi we ng'ali ku nnyumba n'amamotoka ga Salvador. Bad Black kyamunyiizizza nnyo n'agamba gwe oli eyo siruwala busiruwazi n'ebigambo ebimu byakozesezza ebinene naye n'agamba gwoyo n'omukyala gwe weewaanya mu katambi akasooka kena ku playingira wawulira story gye yawa ku Patrick Salvador naga mukazi bamuwasiza buwasisa ennyumba bamuzimbira buzimbizi buli kimu n'omulimu gwakolako eyo ku radio gyakola bagumufunira bufunirizi so Salvador tanna kintu kyonna kyasobola gamba Bad Black. Ati oluvannyuma lwa Salvador teekayo mukyala we n'ennyumba ye n'amugamba kasita ye tasasula rent nga Bad Black ye wasasula rent. Bad Black yanyize bunyizi n'agamba ani atamanyi mukazi wa Salvador. Bad Black n'asooka ateebyamba n'agamba mukazi wa Salvador baali beetunda bonna ne Bad Black. Omuntu wavirayo n'okuteekako statement ye ebeera nnene. Ekisooka Bad Black tulumanyi bulungi nnyo omulimu gwe yali akola tegwakwetunda gwa malaaya. Kati avuddeyo agambye yalina evidence in fact atalina evidence kubanga ye yakyogedde ate bakikolanga babiri teyejjemu tagambye munalabanga mukyalawo abo bajja kugamba munnange leeta obujulizi wabula agambye beetundanga bonna ne mukyala wa Patrick Salvador wali erisimaya ku speak ne wabife ebirala gye beetundira neŋŋamba ya rabbi n'agamba munna mukyala wa Salvador teriyo muyimbi waneeno kabeera upcoming atamukozesangako abayimbi abasinga bonna bamukozesa dda neŋŋamba ya rabbi kati mukubeera nga amaze okumakinga eyo statement simanyi ate baana gye bavudde bannange social media tuvuga speed wayisewo olunaku lumu olunaku olwaleero tebajja ebifaananyi nga mukyala wa Patrick Salvador ate ali ne Eddie Kenzo ate nga ebifaananyi biraga byaddako si byakati kati kiringa ekiimplyinga oba balinga nga bayagala otegeeza mbu ne Eddie Kenzo yayitirako kuwa mukyala wa Patrick Salvador engeri Bad Black gyakoze key statement kagamba abayimbi bonna ba celebrity abasinga bali bebaseeko ne mukyala wa Salvador ne ba upcoming bennyini bali bebaseeko naye on top of that kasa yali malaaya nga betunda bonna ye ne Bad Black speak kati Patrick Salvador byawoza mbu simanyi mukyala wange ye biki kasafe tusasula rent Bad Black ali mu kubeera nga awandula muliro ekisiza okunyizaamu kutuleeta muganda wange Eddie Kenzo kubeera nga babimuyingizaamu kubanga waliwo yagiise ladies wo kubanga yabadde nga agamba olutalo lw'abakyala ate Patrick Salvador alweyingizaamu naye asinza oleetamu Eddie Kenzo yanyiiziza naye munnange ebifaananyi bwe bityo bivuddeyo kati abo banavaayo n'ebifaananyi ebirala batavaayo birala that means Eddie Kenzo musajja wattu bali mu kubeera nga bamuteeka mu kifaananyi oba okumuttira image ye kyesisuubira kubanga Eddie Kenzo ate n'omuntu okwekubira naye ekifaananyi kyetegeeza mbu waliwo ekigenze mu maaso naye bantu bangi twekubisizza nabo ebifaananyi nange luba luli awo nga mugamba SMX yakola kino nakino lwakuba n'ekifaananyi ne SMX nga nange onteekayo ngenda kusaba bambi osubscribing nga noko SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates ekisingira ddala obukulu stories zaffe converting and zibeera nga ziweewuka data waleme kubeera nga agenda mungi wano ku SMX Media story wejjira ffe tugikolera amanye eddoboozi nsigadde nze mu SMX I sign out.